Brisher kash hatabukidde awo bonna abamubuuza mbu ssente ziyakolamu mu kyeyo yaziteekangawa anti abaanukudde era nga ngenda bamukutuusako masa wate ye Nakankaka atabukidde ba YouTuber ababeera bamuvuma nga bamuggyako interview n'ebirala bingi birina masawo ngenda bambikutuusako naye nga sinnaba bakutuusaako badde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongerayo naye nga seerabidde ababiva organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba Tei hajati kaloddo onakulombera edduwa byonna ebyekutte nebita era nga go wenna bayitana kusubscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugudi tuteekayo mukwano gwasuka odifuna sagala nkuriseeyo ngenda bankutuusaako Brisher kash mu maaso awo omanyiye ansa tezimugwako ebyokubaddamu abeera nga birina ye Nakankaka ali mu maziga naye muyina maaso awo ngenda bamukutuusaako naye nzikiriza soke nkuwe Brisher kash ate naawe obeere nga omwewulira kuba nange mulekerawo akamanyiiro n'akajjanja mu bulamu bw'abantu. No wambuuza sente ze wakola upload ziri waŋŋamba nazikozesa naziriya nalabiryako ku basekadama b'e Dubai sente zimu ze nakola ku kyeyo nalabiryako ku basekadama b'e Dubai kwegamba nazikozesa oba nkuyambe nkugambe emitendera nkana kagenda ku kyeyo ntukira nali mukyala mufumbo musajja ngana ogenda ku kyeyo naleka mutuze nenziruka ku kisaawe natuuka eri nga nkimanyi mu kiyumba natuuka mu kiyumba nga nkimanyi Uganda ndi single so nalina okufunayo kisekadama mangu kimbeeremu nefuna kisekadama nga kiva Dubai of course nafunayo kisekadama libido yali waggulu nnyo emyezi egyasooka gye nakola mu kiyumba nagiwoleza sekadama emyezi egyasooka egyo gyali 3 nagiweereza sekadama naŋŋamba tugenda zimba amakaali kumpi komawa Uganda muweereze sente agira yafuna poloti ne muwafune poloti libido yali waggulu emyezi emirala egyaddakaawo nkolo nina okukusanyusa era sekadama nina okuteeka okumuweereza obufaananyi nga ndi yino emyezi egyaddakaawo 3 nengulamuko obugoye nenekuba mu bufaananyi nga mbuwa sekadama emyezi egyaddakaawo egyaddakaawo nalaba nga nina okulya ennyo omuwala gwate nga nseera emmere emyezi egyaddakaawo gyali era 3 nenstoking emmere yange mu kiyumba tumwe mujoga mbungamba gyotooka sente nga ogenda ku kyeyo kugamba engaani waliyo nga nsiiba enjala mu bufumbo nga sente zakameza nzisonda nfune passport waliyo waliyo nga obufumbo bwange bufa kuba nze nadduka budduse mu bufumbo waliyo nga ntugabba wange nga nganya ogenda ku kisaawe waliyo nga basasula sente nga banyingiza mu motoka endala nga batwala mu kiyumba olwo bantunda ndaba waliyo kati wakyo ngamba nkugala mu sente gye zaalaga guys ate ebiseera ebimu mutwe esonyiwemuko let me be my peace nagendeka tonzijukiza ennaku sirina kyenajja kukyeyoza just lwakuba najjayo erinnya Brisher kash erinnya eryo nalikolera ku kyeyo so gwambuuza gwani oli bulungi wama just download one expert ove mu bwavu registration yabwerere tekamu number ya simu promo code Brisher kash naliri mu small letters era nga terire space ogenda kuwafuna 300% bonus ku buli kyoba osibiddeko ebyokusibako bingi emipiira mingi ennaku zino so use your chance yamaana tombuuza bya nkwane mba nkumye interview si mububi and actually mwasanga and I was really actually I had a long day atonzize mu interview ombuze ebitakwatagana anyway omuntu wagutaddeko byonna wabyogedde and what did you gain from it? You got more numbers. Sorry, I remember going through the comments and they were all throwing shit to you. Anyway, ekyo kimala naye nga mbadde nina okubagambako omuntu waba akumye interview togufuula muzi tomuteekako omutwe mukulu